Tuli Nsambya Mudu watwalidwa President Kyagulanyi Center mu Robert Bobo Wine nga mawulire agava essaawa eno Alopu Joro Ssenyonyi katubibawe ebiriyo. And his family. And of course, when people got to learn that General Kyagulanyi was in the area, people began to gather, as is normally the case. Eventually, after the visit, said hello to a couple of our leaders within the area. And so he bid his farewell and he set out to depart. As he was proceeding, of course, many people had gotten to know that he was within the area. So people began to gather. As they gathered, police and the military began to fire tear gas, live and several projectiles, and all of that. So tear gas now got into the car that he was in, and because of that discomfort, he got out also to try and engage the officers who were doing this to say, look, why exactly are you doing this? I went to visit somebody, I'm on my way home. These people have gathered, but that does not necessitate you treating me and these people the way you are doing. So shortly after he got out of the car, these people, in a very short range situation, aimed at him with a projectile that hit his left leg and caused a blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound thereon. The bone was bruised, X-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive. That's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes we keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. A police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to concoct something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military, but anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. He's still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who situation, but he will be all right. That's the most important thing. Okay. Olunaku lwa leero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Center mu Robert yagenze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bano babakutte bano misango egy'enjawulo agibaddemu nnyo, so agenze okumukyalira. Of course abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo, ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kitera okubeera, n'atandika okufuluma. Kati abantu ne beeyongera bangi, poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, bategedde nti ali mu kitundu, ne batandika okuba tiyagaasi n'amasasi naki. Kakati omukka ogwo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu mu mmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko, naye n'okugezaako okuengejinga abantu bano bannaye, lwaki mweyisa bwe mutyo? Kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mukuvaawo, lwaki kale temuntemera ekkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ngende. Kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba nga kigenderere, nga bumulayo ebifaananyi, kiyuziza empale ne kigyokya, kimuteekako ekiwundu ekinene. Abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese, naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa eno
ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti yagenda kwetaaga surgery okujjamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kati bayinza bijjamu kati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers eziri strong kuba ali mu bulumi obwenja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery mu nnaku eziddako awo okujjamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati omukisa omulungi Katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement ku social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa kwe kufuna obuvune obwo. Neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kuwuddiisa abantu teekamukko ku bwongo, teekamukko ku saayansi. Abeebaza mwenna abamusabira twongere okumusabira. Ebyo biva mu ddwaliro Nsambya ewaddusiddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Okugulu Ssennyonyi akunyonnyodde bulungi ensonga nga bwe ziri nti bamukubye kacupa ka tear gas ke kamwasiza ne kayiwa omusaayi mungi bwe gutyo era eggumba munda musigaddemu ebipapajjo bya tear gas mu ebiri akacupa ako akakuba tear gas nga bali bamukubye intentionally, bamukubye nga bakigenderedde nga kyebafa nti nno bamutuuseeko obuvune obw'enjawulo bo nga bo. Naye abasawo bagambye nti ajja kuba bulungi era bamukolako. Enjaga tulabe embeera wali njatulabe embeera nga bweri mu ddwaliro lino Nsambya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amaze okutuusibwayo embeera bwetyo bweri mu ddwaliro Nsambya President gyatwaliddwa muwulidde bamaze omukolako operation kati bamuwadde eddagala erisirisa oba eriwummuza ne pain killers ebiweza ku bulumi okulaba nga ate oba oli awo atereera bulungi n'obujjanjabi omukoleddwako busobola okukola ate n'okulaba nti bajja kubanga bongera okumukulongoosa okulongoosa okw'enjawulo kwe yeetaaga okulaba nga ate bamuggyamu ebyo ebipapajjo ebiyingidde munda mu nnyama n'obwo obusagwa obuyingiddemu basobole obunonamu n'okubugyamu okulaba nga ate obulamu bwe tebufuna buzibu bwa njawulo. Ano President adde ava kira bulindo wa council ba wa National National Platform nga badde agenze okumukyalirako bibadde bintu bya kimpooze ennyo nnyini ddala tebadde bya kisamavu tebadde bya lujjudde nti abantu bangi bamanyi naye just abantu bamanyi bwe Kyagulanyi lwatuuka mu kitundu abantu magine nti basika bokka ne bajja ne bakuŋŋaana era bavudde ne bakuba tear gas avuddeko President n'akuba mu mmotoka ye n'avaamu nga wulira kiri bubi okujja wabweru kati bazze wabweru badde nga target gye bategese dda ne bamukuba okugulu ne kufaanana mu mbeera embi nnyo nnyini ddala okutuusiza ate okubanga ali ku bujjanjabi buno bwaliko naye nga tweyongera okusaba
tuyongere sala tufena tuzisabe buli omujoli basabira omukulembeze w'eggwanga asobole okusuuka ave mu bulumi buno obw'ekitalo bwalimu naye nga tumanyira tukkiriza nti Mukama Katonda ye mubeezi waffe president ajja kusuuka ajja kuba bulungi ataddemu akole emirimu gy'eggwanga Uganda alusaasira nnyo ab'enganda ab'emikwano buli omu gy'oli wenna alumiddwa embeera enjege eno ne bannayuganda mwenna bwagizi b'enkyukakyuka nti kibi nnyo nnyini ddala ekyomukulembeze waffe ekimutuuseeko naye tumwongere mu ssaala zaffe Omukama Katonda ajja kutaasa ajja kuba bulungi nnyo nnyini ddala ati neera